Muhaydn Kakoza Sanya yeewuunyisa bangi bwe yavaayo n'ategeeza ng'abakulu bwe babakaka n'okubasendasenda okukkiriza emisango gino. Ono okusinga yalumiriza minisita ow'ensonga z'abavubuka n'abaana Balamu Barugahare ne Jennifer Nakanguube amanyiddwa ennyo nga full figure. Emisango egyanzigulwako saagizza wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde. Kyokka bannabala musanvu bwe bayimbulwa bavuddeyo olwaleero ne basambajja ebigambo bya Sanya nga bagamba nti bulimba kuba tewali n'omu yabakaka kukkiriza musango. Mazima matuufu emisango twagizza era nze wano okutegeeza bannansi nti emisango gye batuvunaana kulya mu nsi olukwe okuwandiika abaayekera kituufu. Tewaliiwo muntu yenna yajja mu kkomera n'akyalira n'aŋŋamba nti Mafaabi twagala okkirize omusango tukuwe ssente bwe ziti oddeyo bweru obeewo ekiti. Nedda. Birala byonna twabikola tusaba bannayuganda mwenna mutusonyiwe. Bano okuli Simon Kijambo, Swaibu Katabi, David Mafaabi, Seguja Rashid, Ronald Kijambo, Muganza Joseph ne Muwanguzi Paul basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Naggulo mu Kampala ne bategeeza nti baweebwa ensimbi obukadde 5 buli omu nga bavudde mu makomera naye nti tezaali za kubagulirira zaali za kweddaabulula okuva eri President Museveni. Madamu full figure amaanyi ge yakozesa kubanga bwe yamala otegeezebwako nti tutunira wakubeera n'amobilizinga akasente ffenna ne batuwa miliyoni 5 buli muntu afune wakola ki wabeera. Era ssente ezo kwe natandikira kwe napangisa ennyumba n'abantu bange okutandika obbakuŋŋaanyizaako. Balamu Barugahare alangibwa Wemage talina muntu n'omu gwe yasuubiza ssente. Bano era beeganye Sanya nti tabangako mukulembeze waabwe kuba tebaali mu kkomera limu era nti n'ebigambo bye bize bikyukakyuka ne balabula abantu okumwegendereza. Sanya tabangako mukulembeze waffe n'olumu. Naye Sanya ng'omuntu tuleme kumuwa budde. Yeekyusa buli ddakiika. Ne ku prison ebintu byabadde akolanga byonna biyitirivu kuba nze mbadde nga naye Action Day. Bano era beebaziza abakulembeze ab'enjawulo ababalwanirira okuva mu makomera okuli ne President Museveni. Nze nzikiriza nali ngenda kujjako President. Naye mu byonna nga nemereddwa n'ensibwa nebaza President Museveni ssebo nkwebaza okumpa omukisa ogwokubiri. Archbishop Semwogerere bambi weebale nnyo weebale ddala waterawo akabiga. Minisita Barugahare yeeganye byonna Sanya byayogera n'ategeeza nti yamulabirawo nga mulimba bwe yavaayo n'ategeeza nti yabbira Bobi Wine akalolo k'obwa President ate nga yali mu kkomera mu biseera akalulu we kaakubibwa. So yangamba nti abye obululu bwa Bobi Wine ate nga teyaliwo ate n'abeera ng'agenda gwa mu bulago bw'omulamuzi kati sikyamunyiigira by'abayogedde yeetaga just kuyamba. Kyokka ategeezezza nti abaana bonna abaayimbulwa basaana okuyambibwako mu ngeri ez'enjawulo n'okubabudaabuda. Okulaba nti tuwa abaana bano first aid oba okubawa re-entry rehabilitation nga bamaze okuva mu kkomera. Balamu alangiridde nti azaako okulwanirira abatembeeyi abasibiddwa mu makomera ag'enjawulo nga balina okuvayo kuba emisango gyabwe mitonotono. Ate manyi President yawuliriza abaana bonna abatembeeyi aba Aida and Disorderly bosanza bebase ku kkubo kasabera nga talina gwe yabbye abo tubawe chance bakomewo mu society bakole. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.